Kubaniriza abali byaffe abalungi. Makona Brand is my name era ng'olunaku olwaleero ndi wano n'omu bwe twandiyise omusajja ow'amaanyi eyatukubira party after party but unfortunately munange tugenda okugira bwe tusinga ate atubuzeeko. Ebigambo byali bingi nnyo ebyayitinga nawe ku social media nti omukulu yagenda London avuga Uber atambuza pizza oba oli awo nti atunda anoga Apple naye olunaku olwaleero tumuguddeko era nga tugenda kuba nti tumubuuza atubulire gyabulidde. Big Trill. Ogambo te Jendi ani agambo ntunda Apple. Ebigambo byatambula awo naye nga tetunaba kutuuka wewe. Ate nze mbanga wa kutunda kintu listen ntunda fene. Si Apple. Apple ntunda fene atinda bayali mu cent. I've been okay. You look nice. Thank you man. Thank you. It's just blessings I think. Okay. I guess. Tubuzeko ku maaso mbadde Nigeria for 2 years. Nga njiga industry kitegera ino kuyiga fena tulina kubeera wana ate all the time tulina kufuna culture yo kutambulamu to go out and see other countries and how they do their things. Kati Nigeria manyi right now in Africa ye chasinze okuba music kitegera ni kati rema yazewa na Nigeria kitegera so nagenda nange ndabe how they do it okuyiga one or two things. How long have you been? 2 years nagenda nga corona tana kola ki then lockdown ensange yo byonna kati ndakumya guno mwaka. We believe go mu kuba artist abali basinga kati amaanyi awo mu kaseera wakubira oluyimba lwa party after party ne lugoinga viral in fact worldwide ensona ne kutegeera but unfortunately no dropping out nitugamba kiki omusajja n'osirika abantu ne babisala nti olabika wagenda Canada kutambuza nanansi kunoga Apple yali fene and the career yange, I think it has always been like that. I always take breaks and I learn. Then come out. Always in taking a break, Nenji gave into then come out. Manyu buli omai nengeri jakole chintu cha music. Wala waba releasing a music buli mwezi, wala releasing a music after 3 months, wala waba kuba concert buli mwaka. Kati nze omuntu ajja kuba oluyimba. Then I take maybe a year. Kubanga njagala nnyo Peter Miles and I used to like how Peter Miles used to do his thing. Teleka industry kumu dictating ila. I releasing a music wayagala nga manyize ndi perfectionist. Kati nyizo kuba mu studio neko ya nyimba nga 5 nenga zona sizagala. Osegera nyimba weziri nenga sizagala nzenga wa muyimbi ne sizagala. Kati paka wenkola olimba rempuliranga abantu bara ne party after party ne city wagadde mukwano gwange yangamba releasing kati I'm very self critical osegera kati na mbere yo nenkole nyimba ne sizagala nenga but that's also that my fans about the music wange bafuna music mambi omulungi so I self critic a lot nenga music aja bwateranga okuyimba ennyimba before nga tunakuba that mega hit ya trending gwo mu ku basajja abali basinga okuyimba hip hop wano mu ggwanga Uganda nga womanyi culture ya Uganda nti hip hop tebamutegeera nnyo era abantu baali nga tebatera kuba wamatu nga gwe n'abasigadde nga banavyo naye wakuba hit ate nodduka hit yakusinga amaanyi nolaba nga tolina kyakuzaako nofuuka wano hit wanda nedda sebo nze mbadde ne hit before party after party but party after party was not a hit. That's an anthem. There have only been 2 anthems in Uganda, I guess. Maybe that's City Alos and Party After Party. They're different songs. So, nga nkugambye nzewe ekintu nakyankola munaye soka nenzire wange nenjiga ebintu ebipya kati ame producer nambadde njiga production enyimba zijja osege enyimba zijja gotofaayo na nyimba zijja kiki ekyakuleeta okugamba nti kale kosoke ogoyingemuko mu break okuba nti ate first of all the break yali sinze yagamba kangenda mu break ensi ya shutting down so nali ku tour banno basigala bakola abayimbi sexy birangirangi yaviirayo mu COVID-19 ate gwe already wali oyina nze nali Nigeria nga producing new songs tukola ko party after party remix ya Rico Sean Paul Cardi B and Lil Baby because of COVID they didn't release it then but they're also planning to release it so yaliko nze DJ Snake Sean Paul Cardi B and Lil Baby enyimba ngambe nyimba weziri naye kati ebintu byange munaye sibya kupapa nze ndi artist different music mu releasing usually when I feel satisfied enough to release the music ostegera naye nyimba weziri zijja. I'm sorry to ask you this because waliwo allegations ezaali zitambula ngaawo mu maaso mu bantu naddala abaali ndowooza connected naawe abaabisala ne bagamba nti olabike Nigeria gye wagenda wali ofumbiddwayo
ate nawe tonsesa naawe nedda Ekituufu. nedda sinayo family semu sinayo nkomyewo wane Uganda munaye nonya mukyala naye kati singa nsearching we tuli kati Myaka ebiri obadde okola ki Nigeria? mbadde njiga production engeri industry gye moving ago teweebuuza kulwaki aba Nigeria bali successful nnyo mbu ba artists bameka abaze Nigeria guno mwaka bangi kati tulinafa tulina okukyusa ku bintu tulina okukyusa engeri gye tukola ku bintu tulina okuyiga okitegeera I had an opportunity mbu nali ku Nigerian label nga they can have me in Nigeria for a long time nengenda nenjiga ebintu nenjiga industry yaabwe nenjiga structures zaabwe of course Uganda si Nigeria ekikola eri mbusige kikikola wano naye ate at least kiba kirungi okulaba engeri abantu gye bakola ebintu nojja nolaba we can maybe implement some of the things here or we can't but you know just make the industry move forward nali njiga ogenda kulaba ebintu byo nali njiga. What's so special about Nigerian artists that Ugandan artists don't have because tuba tutunulira era nga trendinga 5 years back abana Uganda twali tusinga Nigeria musically naye kati aba Nigeria batabusi 5 years back some of the balina P-Square ne Dibanji twalina kamiliyoni lizako nze ndowooza kino kyekizibu abantu bagamba Nigerian music banaye tumutukako di nga bakikuba nnyo omanyi olwobaddekawo nga concentratinga ku muntu mulala kyakola gwe noyerabira gwe kyokola wotunula industry yaffe cricket ovo kati wininwa gyajejuza zawe yagikubye gravity yagikubye tukoze progress fe nga ba Ugandan artists cricket ovo yalinga venue y'abayimbi bava ebweru ne kati we local artists tukikuba so your progress ne people are not looking at that progress that's progress tunulidde aba Nigeria ne bakola naffe ngaffe Uganda music industry ekula siganya aba Nigeria bakikuba nnyo okitegeera and it's good to see and maybe copy a thing or two naye ate tetwerabira mbu naffe aba Uganda ne Nigeria music ne Uganda music industry we have made big strides in that venue nene nga cricket ovo kati abantu kale bajja ne bajijuza edda shows aba Uganda zalinga kati cricket venue entono olekigera kati tukoze progress so let's not over concentrate aba Nigeria nga batsinga nyo twerabire mbati naffe tukola ki progress mtono naye wali so let's concentrate on that to building it. So are you coming back officially in music or we concentrating ze kuba nti okola production byonna ne party after party I'm producing so I'm a producer I'm going to start my own label and of course I'm going to be an active musician. Nasobola okudda mu competition kuba katulabe tabuse abaana baleeta endongo abaana bali week day to day abaana bali baleeta endongo na kuba party after party baita bazireeta obadde abaana ennaku zino balina endongo big tree ate emyaka gigenda tekyakyukamu emmere gye balya emmere yemu no basically I'm never worried about the competition competition is not the reason why I make music. The music mukwera bafani banga bampagira ne love yange jenna for music omutegeera ate bafani yabakola hit oyinza releasing enyimba zo 5 bafani bagala mulumu eyefuka hit so munayi me I concentrate on ebinzimba bafani ne music competition yabamanyi nga tukuta wali oyina management y'aba Nigeria are you still with them over? For now yes nenga kugambye most about to start my own label so ngenda renegotiating a contract nabo kubanga nange nkuze nange kati njagala kuyamba abana Uganda abato ba artist abalala tulabe engeri gye tusobola tuke Nigeria ne worldwide okitega kyengamba byenjizeeyo kyovola bagambye mbaddeyo so that if I have a label I already have abantu bimanya Nigeria otegera ba distributor ba promoter bimanya eyo kati mbane artist wange nange nsobola kuba kubira kasimu ne tuyisaawo artist otegera so there's a connection zembadde nkola so yoyo muyimbi amanyikiddwa nga Big Trill eyatukubira party after party naye nga ensonga zonna zinnyonnyodde kulika ye Nigeria we'll be back to Uganda part of Africa. Thank you nenga tezali apple yali fene